amazi. Okole kitu ekitambula. Ondaba? Kituufu. Yes. Kati kwa mukore kintu ekigenda kati covid yaze. Abana bononese kati nagambe taata ono. That's a good one. Nagambe taata. Mwekunganya mukora ki? Numukora nagambe taata nzizeyo kusomera. Nagambe taata nzizeyo tewali yaniko bigambo ebyo. Tewali kuzayo. Wamata tubasomesa kwata kupata nyoni. Nekati mwebase mwenasoma. Oyo musajja mwali. Unamulaba ku kyalo kuno ye mutwali mu amagezi. Omusajja ali kumulamwa gwe. Omwami ayo naye awendudde ngoddawo osaaga. Abange semwandu. Mama ng'alimye mama. Siye yafiirwa omukazi mu Buganda omusajja abeera afiiriddwako omukyala. Owe gwe bamuyita semwandu. Ate omukyala singa ye yali afudde oyo abeera na mwandu. Naye engeri gye kiri nti ono ye yasigalawo goonya. Era kimugamba kati muyite looya. Dimasita dokita semwandu yakafiirwa abantu ekya semwandu kyamwambadde takyena kyako oli otya semwandu mujebaleke emirimu naye maama ng'olimye mangu omukazi wali wamukoowa ate sigwe yalimu obwenzi ng'otaayaya ndowooza lwafa wayingiza ekiro wadda kubala mubenga weligomba ovako ono ddako ono bannange mutubalema twali kulumbe mazima ddala nga toliimu yadde ensonyi semwandu omukyala bamukkiriza ezzira kumwa nga goli wali wekabyakabya otuzigaziga tulemu wali okaba nnyo omuntu singa afiirwa omukyala yetawo okumala emyaka 10 nga tozzeemu kwata nkumbi nga tozzeemu kulya nga tozzeemu kunaaba yadde okwambala ng'obeera bwereere bute nga tobeera mu nnyumbayo ayo yenkola n'omugenzi gy'aba agenza agamba wange omusajja yakungubagira omusajja yali anjagala naye mazima oli wano ku nkumbi olima ewiikisi nnya n'okwata enkumbi n'olima oyinza otya okulima ng'otuwemuke banagamba abantu abakulu ku kyalo twalema okubuulirira abantu oli kweyagala bweyagaza oli ndowooza kuba akakule ng'afudde biramu bye biramu bo n'obatambula omukomo oddakono toyinza kudda n'okwamusulutasemwana abantu bona okunzijukiza omukazi wange amaze wiiki 2 ng'afudde myezi 3 ate mwatu atembadde ngogamba tata Kimbo wiiki 2 nze no badde manyi myezi 3 n'abalamu bange bakamala okuddayo bakagenda ewaabwe tata Kimbo ozonzijukiza mukyala wange Sadda sijja mukujjukiza. Musajja goli mu. Nedda bannange. Abangalo olumbe lwaliko abantu bangi. Olumbe lwaliko abantu bayitirivu nnyo. Nga mazima abantu bakaba, oweno nga akaba, oweri nga akaba, abeno nga bakaba. Kati ngaze mulirwanaawo ne ngamba yi. Twana kuwala ate nakuba omulanga nno nga gwego. Nakuba omulanga nga guwera nga gwego. Lwakuba emmere gye bampa ebulaabulamu. Omukyala bannange naye mukyala nakamya mufunyo abantu bewateeka ku ntamu bafunyo njagala nkubulye ssemwandu nalyo kanzingira akatooke bati ngalinga azingira omuntu obuzibwe mese bwati mukalagala nalyo kampa emmere bagiwa abantu abakola emirimu tukuba omulanga mulamba ogwenkana epipa omulanga mulamba wetegeke boddamu okufiirwa omukyala goddamu okuwasa abantu bagambe nti ababeera kufumbirawo bateekemu amaanyi ag'enjawulo abantu nga ffe bwe tujja kyekyo kaakati mbadde ekindese si bye bingi ennyata naye nga tenjagala okugamba nti omulanga luli nagukuba tewandaba nali nkabi abantu baali bangi kati ngambye engeri gye ssaaliwo mwana wattu kansitule omulanga gwe nnyini ate nzije nguleete ngugirire wano ondabe oleme kunsuulirira mwana wattu oba oli awo boddamu okuwasa omukyala n'afa ate tojja kundeka bute ojja gamba abagabula nti mumulabirenga ddala munnaye kale ate tetujja kulwawo sejja kulwawo wowe omusajja omukyala we amulese bwatyo omukyala omwana omuto agenda bulabirira atya mwamenyabo ssemwandu mazima ema kitawa nawulira atya omukyala gwe bakakuwasiza nyaba mfudde mama nyaba ze mfudde mama musasire tunesikirabanga omukyala ayinza kufa emyaka gibadde mityo mukungane
ninaneke nakaba kenerabidde waliwo bali baleeta omubisi mu kidogo omubisi mama omubisi mukuyingiza wa omubisi mukuteeka wa semwandu ekyo kijja munyiza ajja kutabuka mulete cowboy mumulete Kimbowa kono